things that are burdening your Christian lifestyle. Mubyo si bibi naye bikuzitooweredde nnyo tokyatambula. Olugendo tudduka olw'obukristaayo omulimu ogusooka buli omu gwe yeetisse olwaleero mu kkanisa eno kwe kukakkasa nti ebituzitoowerera tubyeyambula. Lwaki agamba kubyeyambula? Tewusobola kweyambula ky'otayambadde. Ffeffe nnyini tukwata emigugu emizito ne tujambaza obulamu bwaffe. Bwe tumala okujambaza obulamu bwaffe ne gitufuukira egizitowa ne gitulemesa olugendo. Kyava agamba tweyambule. Wali omuntu azze wano okusinza olwaleero eyeyambaza emikwano egizitowa. You have friends. Oyina emikwano, but those friends are burdens. Je emikwano si kibi, okuba n'emikwano si kibi era kikulemesa genda mu ggulu, naye olina gy'olina egikuganya okubeera omukristaayo. You have those friends that have hindered you to be a Christian, and that is a burden. And the Bible says bw'oba onaasobola okutambula n'omaliriza olugendo oteekwa okutandika okweyambula, kubanga ekkooti y'emikwano emibi gwe wagyeyambaza. You choose them. You decide to stay with them. Waliwo abayambazizza relationships ezibafuukidde akazito. Abavubuka abali wano nga olina relationship mwoli oba ya muwala oba ya mulenzi naye nga burden ng'ekulemesezza okubeera omukristaayo owa ddala. Waliwo abeeyambazizza emirimu, ekika ky'emirimu ekimulemesezza okutambula olugendo lw'ateeka okutambula. Waliwo abeeyambazizza ekkooti ez'amasanyu gabazitooweredde. They are overburdened by the pleasures of the world. Okunoonya amasanyu si kibi. N'ogendako mu labonita n'ogendako wana ebifo ebirala. Naye kasita kakutanda n'obyeyambaza ne bitandika okufuuka omuziziko eri okusinza, eri okuweereza, eri okuyiga ekigambo, eri okusaba, then put it off. Ebizitowa ebyegasse naffe, waliwo ebintu bye twambadde ebitumazeeko emirembe. Abakyala abamu bambadde ekkooti n'ebizitowa ebyokulabika obulungi. They are seeking for beauty and attractiveness. Kati mu kunoonya okubeera obulungi n'okulabika obulungi n'okubeera abakabi beetisse kilo 2 tebakyasobola kubeera abakristaayo in the guise of becoming attractive. Olugendo baludduka batambula balina okutuuka ne beeyambaza ebikooti ebizitowa. Tebakyasobola kutuukiriza bukristaayo bwabwe wakati mu lutalo olw'okubeera abasinga okufaanana obulungi. Tweyambule ebizitowa byonna kubanga ffe tubyeyambaza. Weeyambaza ebizitowa si bibi mu kukola kwabyo, naye bifudde olugendo lwo oluzibu. Otambula ogenda mu maaso naye weesibyeko obusawo bwa seminti 4. Okuguluka okwa ddyo kuliko akasawo ka seminti ak'emikwano emibi. Osibyeko ekirala, osibyeko ekirala, osibyeko ekirala, tokyatambula. Olw'ekyo mu bubaka obw'olwaleero tweyambula ebizitowa byonna